Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: Note 7 Note 2 emu Note 4 emu 25 oba Note 755 3 7 oba Note 777 Note 23 4 Note 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Yo, okikubye sole kinaye soko tubulire nawe juzo badde soko tubulire kibaddewo. I'm so happy, I'm so honored, I'm so glad. Era I'm so happy wendi wanera ngamba Nubian wekuba kukaaba kaaba kuba oli musanyu wekuba kunyumirwa kuba oli musanyu guno mukolo gugo. Anti omukolo kuba kusanyuka era nzize kusanyusa sizze kuchakola ki ate tulawo kusanyuka mwana ffe tulude n'okusanyuka. Nange njagala inshallah era nsaba nange nkole nsaba nkole ku mbaga nsaba nange nkole ku mbaga singa olunaku lukya mashallah nange nkole ku mbaga. Bw'oyo bugambo oli mukazi owaffe bugambo ki wali mugambye obugambo bwali mugambye yalina ekisumuluzo Nubian you got the key gwoggulawo era gwosibawo so bwekuba kusibasibawo bwekuba kugulawo gulawo ago makaga go gwe taatata. Yes boss. Ya bera mwana nali njagala atera nanga abere guest of honor. Ninga te yajja. Yali mu struggle. Yali mu struggle. Ngatuvude kubali walabyeke nyumba wazizemu kugenda ku site. I'm constructing my house. I'm constructing my business room, my business in Busabala. And I pray inshallah etambule bulungi. Katika jamize gajamize another same problem. Akalusika wila weyo wikuchi mama nyebo ono mwana ekelishangiriza kule chinichitia akaluka pipapa wasika wila kule chinichitia cha kwanzi
kuki ate awonyenga problemu endala teyazza alumanye alimu biki tuli mu future kasoke mpulira kalulu kandubyani one more time kyali mwana abakuba wano mbadde mukolera cheke ya mamba you know katukaneka mu future katono kuba tetwabisuubira mumanyi namwe ebintu biri mu HD oyaye batekawo in the music DJ kola watima wagira nubyaliwo bapita kabako sabisuubira kigibira bako sabisu zake sabisuubira kigibira bako sabisuubira bamanya esimu tuzambalanga sawa tukubane mujayita kati tuzambalanga sawa azizi kunyekasimu kuva wabesije ngakambuuza ku biseera by'omu maaso wanji museeyi mesije fe tuli eno tumansa sente uganda yavu abeekukumazibi kwe ogamba kikofiira eyo nga twayitayo dda alo lisano kati tuli eno mungere mutwe ananawa kigibira bakosa akalulusikawira kanubyaniri sabisuubira amaze sabisuubira uliramoko esimu tuzambalanga olawatibwawakira ojjukira Bobi Wine mutabani we yakubira amajeno ogamba wa Kamiri oyo mutabuliki alo Aisha Kabanda kibanga simubulira alabika yafumbirwa kosigano kawala kasingi kakunye lisano Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebera ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752414445 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.